incident eyo sigenda giwanvuya nnyo, ngenda egenda kubeera short and precise. One, I was tricked. Njagala ekyo kifuula very clear because video yange abantu abasinga bagikutulakutula mu by'omu mu ndowooza egyasobola naye yalina kyetegeeza ng'oggyeko buli omu kye yagifuula. So one, for the people abaali misled by bye bawulira, kubanga ebiseera ebisinga ate abantu abalina ebikyamu be boogera ennyo. So one, I was tricked. I've never been tricked. Two, ekintu kye nali njogerako kyaliwo omuntu sigenda mu bagamba because ekyo si bwe njagala okukandulinga. Nagenze wa CID, the head of CID, Mr. Magambo, ne twogera ne handinga over omusango bali mu kukola investigations ku muntu oyo. Namukwasiza abantu benyina okukola ki omukwasa. So twakijje mu nsi nakikwasiza amateeka. Nali njagala ensi ekimanye so that omuwala yenna ali eyo, kubanga bino ebintu bibeerawo buli kanaku. Bwe mba mu mmotoka yange sibagamba nti tebankwata ku nsi, ndi muntu, ndi muyimbi. Bwe mba nnyimba ku stage, Peter abawagizi bange oluusi ku stage, wenfiiringira safe ne bajja ne tuzina, abakuba ebifaananyi ne babikuba, of course bankwatako but bakutteko batya. Siri mwana muto, nina emyaka 32, okuva ku myaka 14 ndi mu eno industry. Mmanyi abantu ababi, ndabye abantu ababi, bad men, good men. As a young girl who has grown up in the industry, sina kye sinnalaba. So bwe nzija nze omuntu atayogera kubanga sitera nenyimuka nenkola video ku kintu ekikwatagana ku sexual in any way, temuyinza kubanga nkijje mu bbanga kiba kirina ku kyavudde. So waliwo ebintu nga nze ebinkwatako ennyo nga nyina ensonga zange lwaki binkwatako. Omukyala nkwatako nnyo because nange ndi mukyala, manyi bye tuyitamu ku mirimu, manyi bye tuyitamu work of place, manyi bye tuyitamu gye tuba tufumbiddwa, manyi bye tuyitamu lwantu baffe ng'abakyala. So ate mmanyi nti ate tutya nnyo okwogera, kyova olaba we nayogera kyali kive nnyo, mwenna ne mukifuulafula kimwayagala okukola ki. Ekyo kyennyini kitiisa omulala okukola ki, okuvaayo. Kikyamu kimu. Kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that balekeraawo kugattagatta ki ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lugyalo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ŋŋenda okuyimba nze sigala mu mmotoka, nze nyambala wabulayo eddakiika nga 15 ngenda ku stage, mbeera n'engoye nnyuma. Nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday, day in day out, misana na kiro. So nfunamu time ya wakati wa shows nga neebakamu mu mmotoka. So nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamala, mulimu n'Amara PK1. Giriisa ng'avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira. It was a private party ya muntu waka ng'alina abantu be yayita. So omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase. So mpulira oluggi lwange luggulawo mulundi ki nyimuka mulaba ng'ate muwa ekitiibwa. So mubuuza omulundi mulwaki oguddewo mu mmotoka yange nga tukunkonye bukoze n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndi mukuweewo. Ebyaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira. Tetandikira si buli omuntu atandikira nakubaka muntu, no, bitandikira ku eyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches. Okitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto, tolina kunkwatako. Lwaki oli mu mmotoka yange? Nyina kukusanga wooli nnyimbire wooli, bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga ti awo nziza okukola omulimu gwange. Mu mmotoka ndi mu tayimu yange ng'omuntu ey'eddembe, era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali. Kye bakola batampinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali, twagala kubuuza ku ki ku Shiba. Abantu ba ttiimu bakimanyi nze oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase, wiigi yange teriiko, ndi mu mmotoka. So gwe jabuzi oggulawo, lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala? And then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange, lwaki teweeyongerayo? Ate gwe n'osigala ng'okola ki? Okyajja.
ng'okyabeera inappropriate. So nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya ze nona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambye jangu okoleki onkwateko no gwendekanga bukola ki bondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa nekyakola ki mubiri gwe naye gwagutunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kikontroling kubanga toli nsolo tetuli nsolo tetuli nkoko mbuolaba enkoko ng'ogirippira tuli bantu so kyenayogerera kujjukiza abasajja nti tuli bantu abaana b'abendi abakazi bantu if you can do that to means omuntu byomu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kumanyirira otyo naye nojja nokikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala bebali mu kukola bino ebintu ebyekisiru ze n'ensonga enkuulako nnyo wayakukozi nkimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manyi ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma akyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nnyina obusungu lwaki totambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kyenayogerera abasajja balikirawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba nkukkirize so I wasn't raped but inappropriate touches zeziriiddenga ku ki so ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembi bonna be mbadde mumwogerako mumawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend nali mu east ngakola nisisobola so nagenzeeyo buli kimu nekikyandulinga then abalala mmwe abadda ku social media nemusekera ebintu nga assaults nemubifunamu mmwe ngaeyo time temufunyembu okukuba amayinja noono yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala abannayuganda zembaagala nyo bukozi munnayuganda sirina wakulaga singa nalinawo yandigenzi because oluusi musukka you cause a lot of depression mwenensi ate nga teteri caused by strangers by our own leero waliwo promota atukubidde management yange ng'ayogerera ku ekyo ekintu kyekimu tulina omuntu eyatubuukinga edda twamaliriza contract munnayuganda naye ate ono promota mu Nigeria bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze ki omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria kati last minute kubanga buli kimu kiwedde namugamba ne kati kibomanyi sigenda muwa ziri ssente kati kyawedde dda engeri gyenzija ngenda muwa ziri endala omusajja agambye lwaki abannayuganda temweyagala namugamba lwaki muli disrespectful ng'abanigeria nga temunigeria yayogera ng'abanigeria bomubawa ssente zonna zembaze baba basatu yes of course they are bigger you can say that naye nabo baatandikirawa banaye baatandikira mutandikire mu kuwa abantu bammwe bannayuganda tandika okukolaganako so tutandikire ku ekyo promota munnayuganda naye ono munigeria yamugamba come on respecting omuyimbi ava mu nsi yo ye ekimuluma ali mu kugamba naye ono munnayuganda munno lwaki atuyagala muyisa mu maaso shouldn't you be lifting me up kyekintwala gyendaga kati njagala mukirowoozeeko let's assume I was raped nenkeera ku makya enzija nengamba kamunaaga bannayuganda bannange si bwe kiri bafaani bange n'abatali naye abantu nabo tabafaani waliwo ebintu nga tebyetaaga kubafaani tubijjemu obwo obuntuntu bw'ekikazi emigono y'ekikyala biki tubijjemu waliwo ensonga ng'ebyo byonna mulina obulivako obulito competitions bwe bulina ng'ebyo byonna mulina obisaawa ebbali kubanga mulina kibakwatako leero wekintuukako enkya kituuka ku mwana we bwekitatuuka ku mwana we bwekituuka ku muganda we bwekitatuuka ku muganda kijja tuuka ku mwana
olina abakyala mu bulamu bwo eno ensonga ekukwatako. Muwoza minisikaati omwana omuto tica bwe yakwatirira naye yamusikiriza. Muli balabi ekyo kizibu. Temuwaga bantu bakola bintu bibi. Kati katudde ku nsonga kati mbadde okiridde mu vidiyo tudde ku pointi ya watifu. Omuntu azze ye bambi bamurepinze ebyaddala addusa agambeko ki ensiimye nti bakoze ki ne mukwata amayinja olwedda ali saadi. Sexual assault olaba baba tebakurepinze naye mu mutwe oba ogenda kufa obusungu nga just omuntu akumanyidde mu ngeri gyatalina kolaki kiina tocha nekikuwa tebakukutte kati olwo gwe bakutte. So omuntu bamukutte azze adduka mu ngeri yonna. Omuntu gwe batochamize mentally tomunnyonnyola how to handle it. Lwaki tewakoze kyo? No. Muleka akikole mu ngeri ye gy'asobodde because tomanyi waawulira. Tutandike okweteekangako mu bigere by'abantu. Tufune ku empathy Abannayuganda. Tuve mu ebyo ebintu bya competition. Tuve mu buteeyagaliza. Tetugenda kukulaakulana nga nsi nga tetunnatuuka kweyagala.